Kini Kalisa yatuuse ku extent nti olwaleero afunyemu okusowagana ne bakamaabe ba Natasha State yakuba abakozi b'emiggo. State nemulaga nti tejja na kwetonda. Balamu n'atuuka n'okujja ku ddwaliro n'agamba nti abasirikale tebannakubako bannamawulire eri yabadde eriyo. Ekyo ekintu nno kyali disrespectful. Nabagamba Kini Kalisa alina ekintu kyabadde ajjazimba ng'ayagala nnyo okulaga nti ye ali class above. Ali class above media ze Uganda zonna. Nti ye ekintu ekikye kyanjawulo. Kati someone gwe nga Balamu minister okujja n'ogenda ku balwadde booli abakubiddwa emiggo. Ngate ne video weziri n'obujulizi webuli nga bakubwa. N'ogamba nti bano tebannakubwako. Eyo gye mwalabye ng'embooko yabadde eriyo. Kati of course Kini Kalisa yabadde alina okukola ekisoboka kyonna agezeeko okulaga abasajja bali abagambe nti nno mulaba nno bannange nange ndi muntu nnumwa nsobola okukolako ekyenjawulo. Of course yabadde talina mulala wakukozesa. Tewali Kini Kalisa de talina mulala wakukozesa kulumya gavumenti eno kujijjirayo kifaananyi kugiraga bannange nze mulaba muyinza okulowooza mbeegu ya nnyo naye ate nina wensobola otaapinga nenziza amaanyi gange wensobola okugateeka. Nsobola bulungi nnyo. Mwana bya NBS ng'ekiwanise nnyo ekipise. Yes. Naye yinayo obusungu bwayo wano emabega bankubira bannamawulire. Ate NBS badde obuganzi bugiweddeko mu bantu. Nga kyo kyerina kyegamba. Views nga zikendedde. Omanyi ssente Kini Kalisa ze yakoze jjo ze yayingiza. These are businessmen. Omanyi ssente Kini Kalisa ze yakoze jjo. Omanyi ka app kaka Afro Mobile ssente ze kayingiza jjo. Omanyi tokabilite yokko olwaleero eriwo nti NBS yeri mu kwogerwako. Omanyi projects Kini Kalisa zabadde ataddemu ssente ez'okweza fake news. Promotion of fake news. Ngagezako situla ka media nga kakiridde wansi NTV ngeri eri waggulu etudde eteredde. Guka tubabulira amazima abantu bakyawa NBS. That's the reality. Jangu ku ground. Abantu bakyawa NBS. Lwaki? Goza Kini Kalisa naye musiru yakirabyeko jjo. N'amanya nti abakozi bonna wabalabye. Next park. Walabye abakozi bonna nga bamegeredde. Gonna nga nale kasandwa liyani kakazi katu. Nakabulako kankana we kati wakabule n'okwefukira. Ninga omusajja abaddenga wo mu ggwanga. Nibambi yabatuuseeko. Nga tebakikiriza. Abakozi bonna ne baggwayo ne bamegerera. Kiki kye tulabako kino? Ono Yesu yayingiddewo. Ani ono? Nga Mitembo yali munju. Muzzukulu wa Kayiira. Kini Kalisa yennyini nga alina okuvaayo. Ajayanirize. Omusajja batuwe 1-on-1. Naye atunulye ku musajja gwabadde akolako malisi, gwabadde akolako blackmail, gwabadde akolako propaganda. State esobola okusasula okukola omulimu gwayo naye n'otuuka obudde ng'omusajja gwabadde okolako omulimu ogwo gwabadde okolako blackmail ne propaganda yenna omusesenkanje omutunuzza amaaso bw'oti. Tugasimbaganye. Akasajja mukaleke. Akasajja mukaleke mulye ssente z'abasajja. Mukozesa chance no mulye ssente z'abasajja. In fact si ssente zaabwe ssente yammwe wa musolo. Bagibawe mugirye. Mwefuula abamuvuma wano ku internet naye temulina kye mumutoolako. Temulina kye mumutoolako. Omusajja buli lucha yeeyongera. Omusajja buli lucha yeeyongera. Yuyu togenda keera ku makya.
Ubadenga wawo mwakina simanyi bampuga simanyi bikoze bitatugende obutibwo jabufuna menge kwadde ku butibwa babadde omuyobufuzi Bobi Wine ayingirewo bakitafe mu Katonda bwe badowozanga nti bayimiridde nawe mwekerezi akatulika genda eri tulinawo omwana kati omulala ategeera ali ku layini ategeera ina amagezi kuva ku munnaddiini ayimirira n'agamba omwana oyo kati gwe kigatto waabwe gwe kiwale waabwe gwe kipale kyabwe gwe munaku munnange otula mu kamotoka nojjayo akavidiyo ogezeeko okulaga nti okakkanya Bobi Wine abikomaawo wootudde n'abo bafollowers bo ate n'engagements z'ofuna z'abano baana bambi abali emotionally driven abajja ne bakwa engagements nga baagala okugezaako defendinga omuntu waabwe gwe baagala naye ate abaana we banaazuukuka ne bakimanya nti temulina kimukolawo kyanjawulo nnyo ku His Excellency Bobi Wine ne babayesonyiwa n'engagements ne batazibabwa mujja kugwa just muchebaze mukate tunafuna mu bana bayina mitima ngaffe nti wosanga kasasiro nga postingidwa ku His Excellency Bobi Wine muyite ko buyisi to likinga to wa engagement to commentinga kati gwe tunafuna yo level y'abaana abo abafanana ko bacho nabo olwalero bajja kugwa ogenda kwogera ku byabufuzi ogenda kwogera kwani nabana abakasinde kadi basajja batute tubanenya anana abawa makulu nga bogedde ku Museveni myaka 2 3 ge bamaze nga badye kadi kabannansi era olwalero kubawa amakulu balina kwogera ku His Excellency Bobi Wine balina kwogera ku NUP when it's politics you cannot ignore His Excellency Bobi Wine. When it comes to business you cannot ignore His Excellency Bobi Wine. Clinically is a businessman. Clinically is a businessman. Eni biese badde tekyayingiza kasente. Mwajira banga abakoze etandisa okusalako omu esalako n'omusala ng'etandisa okugusala. Business badde tekyakola. Era clinically sadarwa ayino kulwana bukubirire. Abeko ne kyazengulu. Ngaina kuhostinga His Excellency Bobi Wine. Ngaino tapinga ko musanyalazi. Ini kalisa kajambo. Na yewa maffe. Ife tuddayo ku NTV. Bakwadde kakasanyalaze bakakuwadde. The subscribe subscriptions zizakomyewo akasente era wakozeeko walinye na yeffe tuzzeyo ku NTV iti tusobola kuva ku NTV na Daily Monitor we cannot TV kazi ekirungi gwe kicho wakiyisizaawo bakama abo wabalaze nti daawe osobola okubaako wobakwata ne wabaluma kakati zayo balo omusanabo bachiwanda bakamanda kanade waliwo bana Uganda badde basuubira nti His Excellency Bobi Wine agenda tula ku balometa ne bakabanda ne baro omushana ne bachiwanda ne ba Franka Gashumba bana mwe mutusesa bana mwe ono levo ndala alina kutuula ko bwogu abasajja bajjudde mu kalifti no bamwe omusajja azze wammwe waka mukakkane tulina otambula naye at least kalifti katuli nasaasidde musajja wange David Lewis Lubogoya nasaasidde kanso agwa edi mutwe ye mugezi yaswamidde wabweru wa lift yabalinze munda nala ye muganda wange motive kasagga de musabulimira lift abasajja nga tebasobola kukkiriza musajja lift agirinye yekka
ne bannamawulire be ne David Lewis Luwongo yabamuswamire waggulu bagambye nedda ssebo tuva naawe wansi wano twambuke waggulu fenna. This has to be history. We are making history. History in making. His Excellency Bobi Wine okuchala wano. Fuleme taking this opportunity. We have to take this opportunity. This is history in making. Kalifti ne bakalinya ne bakajula. Niwe baviramu batuuke nga nawo wakubyeko wati. Tugamba mugawulidde. Mugalabye. Mugawulidde. Olaba babaka ba parliament atuuka mu maaso alwana kufuna kafaananyi na musajja. Mubaka wa parliament ninga mubaka wa NUP nina alwana afune akafaananyi n'omusajja n'alwana asemberera omusajja. Ekyo Mukama Katonda yakiwa His Excellency Bobi Wine yekka. Ogu. Ekyo Katonda bwakera kumacha n'akikujjako. Ekyo kyeyajjako Museveni. Nkukakasa mwana wa ssebo. His Excellency Bobi Wine tasobola kuyita. N'osigala ng'oyimiridde ku mulimu gwo. N'osigala ng'oyimiridde kalimu ko. Ndi Bobi Wine ayitawo. Mwana wa ssebo tebakulya ekinusu. Kawabe Kalamoja. Kawabe Mwacholi. Kawabe Mulango. Kawabe Muteso. Oyo omusajja muganda wange. Museveni asobola okuyita waawo. N'osigala ng'okola ebibyo. Ni His Excellency Bobi Wine. Bobi. Abana bawunga na kuwunga. Just miya muwako kafuba. Umwana n'abanga awunze. Nusikesi tuba tutambula. Mwana nagamba bane mundekenze. Mundeke ngabe ku musajja. Mundeke mbuze bubuza ku musajja. Nibiruka nugamba abana bane mubeeremu. Mugenda gwa kwa accident bana nagamba ayo tunabirabeyo. Nogamba omwana kiki ekimuli nnyo ku mutwe. Kiki ekiri nnyo omwana ku mutwe. Nze sikujubiza nze njogera ku kyendabyeko. Sigenda kunyumiza ku Ssemwogerere. Gwe saalabako. Gwe saalabako. Ntege Ssebaggala namulabako. Ne Dr. Kizza Besigye namulabako. In fact Kizza Besigye ye namulabira ddala. Naye waliwo ekirakinga waliwo ekiri wano. His Excellency Bobi Wine ekitali wa Besigye. Mwe mutagenda kukkiriza kulaba temutajja kukkiriza. Minga it's the reality. It's the sad reality. Something is different. His Excellency Bobi Wine tali yeka. Kati mwabanenya bamaseeka His Excellency Bobi Wine nga bamuyise ne bamutuuza mu maaso ne bamutuuza ku mwanjo basajja batumunenya babwerere. Ekyo nakyo bayina kiri Mukama Katonda yakibasindikamu n'abagamba nti oyo omuntu muyina mu treatinga bwati. Muyina muyisa we muti. Ekyo Mukama Katonda yakikola. Sibe bakikola. Kibagwako abanga mwoyo mutukuvu yabagwako. N'abagamba oyo omwami mumulaba ayina kutuula wano. Muyina kumuteeka wano. Wano alina okubeera. Oyo ye His Excellency Bobi Wine. Era mbagamba tulina omukwata ng'akati k'ekibiriiti. Museveni bino byonna bye mulaba akola bino alwana kimu. Kino His Excellency Bobi Wine talina essaawa zino. Nakugamba gavumenti yonna oba omukulembeze yenna kasita ovaamu obwesigwa bw'abantu b'okulembera ne bakujjamu obwesigwa. Muganda wange oba tokyalina ky'ogamba. Ne woonaagaba ssente z'enkanaki, ne woonaakola okutiisa okwenkanaki, ne woonaagula abantu b'enkanaki, ne woonaspendinga kyenkanaki. The moment abantu kasita bakujjamu obwesigwa bwe bati papa. Oba tokyalina